Bana matiri kojja mate tuuse n'eggulire erikwasa ennaku erya omukyala gwe bayita Joanna Namutebi Kizito abadde ow'emyaka 28 ng'abadde muwala w'omukulu w'essomero lya Gayaza High Robina Kizito eyafudde. Omuwala ono yafudde katusooke twogere biki bye balowooza ebyamuse era kyavudde ku ki. Gwali eyo ebweru gwampuliriza ogenda kuyigamu ki mu bintu bino. Omuwala ono bagamba abadde yakamala okufumbirwa baamaze okukola embaga n'afa. Tugamba buli kufa kwonna Katonda yaba asazeewo ate ffe bamu abagamba Katonda ayamba yeeyamba ne tugamba mubeere bagezigezi ng'obwana bw'omusota. Nzija mu maakinga ebigambo bino bye twogerako. Kigambibwa ku mawulire agayitingana nti omuwala ono abadde yakamala okufumbirwa ng'era bbaabwe babadde bamuyita Wabwire. Wabwire ono ye yabadde yawasa Joanna era omusawo eyabadde ali mu mitambo gino babadde bamuyita oba ye musawo eyanoonyereza kufa kwa Joanna baali bamuyita Benjamin Wabwire. Omugole ye Wabwire, omugole omusajja ye Wabwire, Wabwire Derek. Omusawo eyanoonyereza ye Benjamin Wabwire ate taata w'omugole omusajja naye mulamuzi bamuyita Wabwire. Kakati alipoota y'omusawo eraga nti nno omukyalo ono oba wano kye basoose okutubuulirako bagamba nti omukyalo ono yagenze mu ddwaliro. Yagenda mu ddwaliro n'atandika okufuna obuzibu. Naye mu ddwaliro eno gye yali agenze, eddwaliro lye bayita Women's Hospital International and Facility Center. Kiri eddwaliro lino lisangibwa na Bukoto, baliyita Women's Hospital International and Fertility Center Bukoto. Bagamba gye yali agenze okubeera nga afuna oba nga bamuteekamu akaweta kena ak'ekizaala ggumba. Njagala mu following story eno bulungi. Bamaze okumuwasa agenze mu ddwaliro lya Women's Hospital International and Facility Center Bukoto bamuteekemu akaweta ak'obutazaala. Awo muwuliddewo. Kati bw'agenda eyo bagamba obuzibu bwe bwatuukira oba obuzibu bwe bwava. Obuzibu lipooti y'abasawo abantu gye batannaba kubeera nga bakakasa ddala abazadde b'omuwala. Dr. Benjamin Wabwire yagambye bw'ati. Yagamba nti omuwala ono Joanna myaka 28 yabadde yakafumbirwa yafudde kye twandigambye nti omukka ogwa oxygen, omukka gw'obulamu ogwa oxygen gwabadde emisuwa gya blockinze ne kibeera nga omusaayi okugenda ku bwongo gwali tegusobola kubeera nga gwina oxygen, omukka guno gwa oxygen ne kimuviirako okubeera nga yafudde. Omukka gwa oxygen ogutatuuka ku bwongo kyekyaleetedde omukyalo ono okubeera ng'afa. Era wano bawandiiseeko nti yafunye hemographic stroke, nti gye yafunye n'abeera nga
teyasobodde kulama. Ate wano walala ate bawandiise shock. Kati tugambe nti tugambe organize ezabadde zafunye shock gamba na blockinga omulundi gumu omusaayi oba oxygen n'abeera nga takyagenda ku bwongo. Byebyo ebitonotono bye babadde basobola okubeera nga bawaako. Wabula ekyennaku ennyo taata we bambi taata w'omuwala yagambye nti yali musanyufu nnyo nga muwala we afumbiddwa. Gwe mulundi gwe ogwasooka okuzina n'abeera nga n'amazina tamanyi gyagajje, wabula yali azina nga tamanyi. Omulundi gwe okubeera nga aziniramu muwala we. Kati tugenda ku sitole eno nga bw'ogiwulidde. Kiki kye tuyigamu? Kiki ky'owuliddemu? Kiki ekitakwataganye? Kiki ky'obuusabuusaamu? Okubuusabuusako oba okwange tekitegeeza nti ffe tuba batuufu, wabula ate okwogerako ne mu disikasinga oyinza okwesanga nga tufunamu ekyokuyiga. Wabula keneerabiddeyo akatono bagamba nti abantu bano Wabwire ne Joana babadde baagalana okumala emyaka 8 era yamufuna nga maama we yakafa. Era omugole omusajja yawaanyi mukazi we Joana n'agamba nti yamufuna ng'amanyi nti agenda kumunyiga ebiwundu by'okufa kwa maama we, ate abeere nga era apuleyingawo bazannyawo ekitundu ky'okubeera nga ye mukyala we. Joana abadde akola mu kitongole ekya Deposit Protection Unit gy'abadde akola, era abantu bangi abazze ne bamuziika. Tugende ku kyokuyiga na biki by'osobola okulaba n'ogamba ate kino kibadde kitya. Omuntu bw'oba ofumbiddwa naye oba obadde naye emyaka 8, wano kyesitalaba amawulire kugamba nti ye babadde n'abaana oba tebabadde n'abaana. N'ebifaananyi bino byonna bye ndaba wano sirabyewo nti babadde n'abaana. Tugendere ku bino ebiriwo: emyaka 8. Emyaka 8 mubadde wamu, mukoze n'embaga, bakuwasizza. Omuntu yenna byali badde nga abadde n'omuntu ebbanga eddene bakuwasizza, kiki ekyandidiridde? Wandibadde kuzaala baana na kunyweza bufumbo. Simanyi oba tuli wamu oba simanyi oba mukkiriziganya nange kye ŋŋamba. Bwe mbeera mbadde naawe emyaka 8 nga tetulina mwana nga tetuzaalangako, ekyandidiridde nga twewasizza wandibadde kufuna mwana tunyweze obufumbo. Tukkiriziganyaawo oba nedda? Amawulire galiwo nti bwe yamala okufumbirwa n'agenda Meno Facility Center ey'e Bukoto, Women's International, n'agenda bamuteekemu akaweta ak'obutazaala. Omuntu oyinza okwebuuza lwaki ofumbiddwa emyaka 8 obaddewo n'omala mumaze okukola embaga ate n'ogenda bakuteekemu akaweta ako. Joana ne bbaawe be bamanyi ensonga lwaki bakikoze bwe batyo, bakyali bwe kityo, naye oyinza okubuuza lwaki ddala kituufu yagendayo okumuteekamu akaweta oba nedda. Tubirekera Katonda n'ebibuuzo bingi kyemmanyi ebigenda okujja mu maaso awo, nga ddala ekibuuzo ekisooka kya yali agenda ddala kituufu yagendayo bamuteekemu akaweta kamutangire okuzaala ng'abadde amaze emyaka 8 n'omusajja ono nga tebafumbiddwa? Ddala yabadde tayagala kumuzaalira mwana ku bbanga lino lye babadde balabayidde? Era lwaki singa kibeera bwe kityo nga kituufu, lwaki omuntu yaligambye nti wadde mbadde naye emyaka 8 sigenda kuzaalira mwana?
bwe tukidda ku bankuba kyeyo banva Bulaaya mwegendereze abasajja n'abakazi bw'oba otuuse wano omuntu gw'oli naye abantu abakuli around kiyinza okuva ku mulimu gyokola kiyinza okuva ku x w'oyo gw'owasa oba musajja oba mukazi kiyinza okuva mu famire yaabwe nga tebakwagaliza kibeerewo oba kiyinza okuva ku mukwano gwe yennyini agamba aa Joana afumbirwa ate nga sinnafumbirwa ebintu bibeera bingi sitole mugiwulidde buli muntu waddembe okulowooza ku kintu ekyo ddala kibeera kitya nze kyenaalirowoozezaako ennyo emyaka 8 mbadde n'omuntu mumaze okumpasa omaze okufumbirwa kiki ekiba kintwala okubeera nga nteekamu akaweta akatanzikiriza kuzaala kojja mate